Naku zino ezisembyeyo newaze abeera gye balakosebwa. Kale muganda nawe gye ageza oyinza okuba namu amannya n'eddoboozi godi ate nkolanga ne izedi mwana naye kyali wange yatemye so kati nsigadde nzekka. Ebbanga lyaggwako awo campaign zatankuvaayo Save EZD kyatusanyusa nnyo nti nate yasobola okufuna operation gye yafuna newankubadde si gye twali tusuubira naye yali etambuddeko. Sooka otuyisizeemu ku torch after the campaign n'omugenzi watuuse okugendera. So far abantu baali bavuddeyo ng'abantu bo ne batusondera ku majja naye twabulamu ka campaign k'abakomediya ne bannaffe okwatiza awamu ng'oli alaba maani okweddira EZD omuteeka ku peegi nti Save EZD ng'alaba kimukaluubiriza naye nga mukola naye ne show zaabwe babeera ne concert oba Mbalala oba luddawa nateeka waffe ntugenda nga tumanyi zagenda tuwa naye tumanyi tukolera ani tukolera munnaffe naye afune ne bwatuwa amafuta oba geetaano oba ga 10 nze kyumbadde nkiina nga ngamba kyali wano mugajja tugenda wa kyali baffe naye akantu akatono abatatumanyi bo babadde batuwa oba abatulabira eri mu zikamera naye ate betubeera nabo okumpi n'okusharinga ka vidiyo kyagaana abamu ne babawa ssente z'abantu ne bazirya teri kyasinze kunnuma kyali wange kufa nali nagaano kyogera Rain yafa ngambye mwana Rain bamuwa ssente yankubira kenyina nga bampadde ssente nengenda zikuweereza waliwo omuntu ali bweru naye okuva yaddamu omukubira musimu nga tagakwata nange ne mukubira nga takwata nengezaako n'okuba omukumuwavu vidiyo apositingeyoko artist ku following gy'alina abantu banayamba nga si yayambe naye banayambira ku following ye nekigaana ati kyali wange wuyo atemye naye naye osaba omusanga nga ataddeyo RIP tolaba nti ekikiruma Balwadde naye byonna nze mbikwasa Mukama yamanyi kuba yamanyi gye yanzija ne EZD okuntuusamu abo abantu netandika obbafu nabalimu sofa nze nabalimu naye nempiikingayo kyali wange nga ndaba alina embeera gy'ayitamu ate nga tusobola okukola ekyakabi ne tuvaayo era mubadde mukiraba nga bwe tubeera ku stage era olaba nti abaana balinawo ku comedy naye njagala kwebaza abantu mwenna abagezezzaako ku EZD nti mwebale nnyo mwebalire ddala mulo kyali wange yafudde essaawa zadde nga 7 something yafiiridde wali Nsambya nga tuliwo babiri ne mukyala we saasoose nakukkiriza mwana n'okusitula omulambo nasitudde omulambo nze tuguteeka ku mmoloka ne nguvuga paka na wano ekiro ssaawa nga 10 naye ku ssaawa 12 awo mumbadde nzirayo waka nga mpulira nkooye neneebaka simu nengirekakawo sanzeko zimisikolo nyingi nenzukuse ku ssaawa 2 maani nemala n'okunywa caayi nga nsimbula emmoloka okujja nentulika nzekka ndeka nenkaaba mu mmotoka kati awo nga kimpitamu kingamba kyali we yagenze simanyi oba obulumi obwo osobola obbuwulira ng'otuuse ku mbeera ng'eyo oli mu mmotoka wekka n'otulika n'okaaba nga tewali akusunye tewali akukoze eki nga waliwo ne bova okugera nabo ku ssimu ti nzija kitegeeza obulumi bwabadde tebunnannyingira naye kati wendi bwannyingidde naye mwebale nnyo mwebalira ddala buli alina kyakoze eri EZD ye muntu wabadde simple mwana ate ng'awuliriza mbadde musingako ku experience naye nga bw'omugamba ekintu awulira of course tusoowaganamu ng'abantu obadde mwana era kati memories ezinzijira oluusi ne munywa oluusi oba n'anywamu n'atamiiramu nomugamba emaani ng'ovaako nnyo naye gonse omugamba ng'ovaako nnyo mwana ebisu byagala oluwambwa wallahi tasobola kuddamu ekigambo era gamba Balwadde nsonyiwa kati nga muyita n'amaaso ga laavu kati nze abantu badde bagaalina endali kati ngenze nekifula maaso muyita maaso ga laavu mwana wummula mirembe kyali wange mulo kiboina eri bafan ba EZD family n'emikwano gya EZD abaka bwennyina Balwadde tebwandibadde bw'amaanyi bagamba nti mwebale nnyo mwebalire ddala
byonna bye mukoze obulamu bwa Izeddi abamulabanga ku vidiyo ku zi TV mu zi shows gye tubadde abagezaako omusondera obuyambi mwebale nnyo mwebalire ddala. Talera Izeddi omulabi wa celebrity yazanagana okusobola okumanya amannya go ate n'omugenzi obadde omutuuti. Manya nze Suzan mugenzi abadde bba wange ttalo Kyatutte omugenzi mugenzi kansa yamulumye alwanye nayo mukama yamuyise. otulabamu omuntu enagada okulaba ku bulamu bwa Izeddi before nga tannalwala yalinga atya? Era yali ize ng'emu taata ayagala okuyomba. mabegakaawo nga tannafuna kizimba ekisooka yafuna ekiso ki ekimwezidde okuba nga kuno tekisobose? Yali yeetaaga agenda ku operation. olwasooka tekyatagisa operation? No, yali kimo kati operation we yagaana ne bamusa ku kimo nga aba w'amaanyi. Tukulabye twamulako mu celebrities bangi era nga watutumu aba celebrities banne bo babakwatiddeko mu kiseera kye waberedde ng'akyali mulamu ng'akyalwana ne kansa n'ekiseera te Mungu wamujjulidde. Ngeri gye tubadde mu gundi mu COVID te nga tebakola era babadde bagezaako ne bamukubirako amuwaddeyo kyamuwaddeyo n'amuwadde era neyanziza mwebale nnyo tuyamba abasobodde otuyamba mwebale nnyo. Mukaka kaseera akakazigizigi ba celebrities abasobodde okumubeererawo paka mukama wamuyise? Godi Bafana ne Red Banton. Twali tukimanyi nti bwako n'abadde akolanga ne godi ate nga mukama waba Alex Muhangi yasobodde okuvayo n'ayamba. Kyesitategeera kozi teyangamba wabula yangambako nti amukubira naye takwata. Oluvannyuma nga amawulire amabigazze mwasobodde okuwuliza eyali mukama we Alex Muhangi? Kyesitamanyi naye godi ayinza okuba amanyi. Mutenagadde okumanya ku bulamu bwa Izeddi abadde musajja ki abadde ani yenga omuntu nga gwe omukyala kozi gwasinga omumanya otukubire mu tooki mu bulamu bwa Izeddi? Nga tannalwala obulamu bwe bwali bulungi nga yeeyagala nga ate nga muntu ayagaliza. Obadde omaze n'ebbanga ki? Obadde omaze n'ebbanga ki? Twasinkana 2015 so giringa mu 7. Kirinyo like Alesse abaana babiri. bonna Omuto oyo wange omukulu nasanga nga yamuzaala dda. anje katumaliriza ngatumaliriza wakati bwesinka aba celebrities banne abadde bamumanyi tanabakubanga tekazike? Ba celebrities ababadde bamumanya batuyambyeko tweyanziza n'abatatuyambye naye nga babadde batusabirako koze embeera ebadde si nnungi. Mwebale nnyo kama muwumuza emirembe. Mwenna abali ku celebrities mwana nze stickman mu Sudan Sulait ow'embozi z'amalwa ba blood mwana bitalo mwana mwebale nnyo mwana wa blood mwenna naye nga bitalo. Twogenda okumanyako nti Izeddi yali amaze ofuna operation ate ki ekyagoyinze wrong after the operation? I don't know what went wrong because siri basawo siri omu ku basawo. I don't know what went wrong naye nga operation yagoyenga successful n'avaayo mu operation era n'abanga listed abadde ku treatment n'abamujjanjaba nakomayo okwogera naye nga ali ku Malcolm nangamba Sudan siri fine mwana abantu bambeereddeyo mwana bayimbi baleke mwana
abayimbi bandaze embeera era nga mulaba abayimbi balaze izedde embeera ali yabaddewo ku bo naye tabaddewo ku lwa izedde. Bigambo ki gwe nga gwe byosembayo okumanya ku izedde? Byosembayo okumanya ku izedde bye bigambo ebyengamba nti abayimbi tebambeereddeewo ebinasemba okumukubira ku simu wiiki eno yennyini nanga musudani abayimbi tebambeeredde. Even it was a Sunday coming to this week Monday nanga musudani baleke mwana grenade tambeereddeewo baleke. That's all kyangamba nenga ali mu bulumi obw'amaanyi ngomanyi going through chemotherapy n'omuvaako noba ng'oli ku ddagala alina n'olivaako for almost 3 months. It's something hard okubanga obeezawo obulamu naddala omuntu ng'olina cancer. Gwe are spearheading campaign ya Save Izedi tubuulire after the operation akasente akavaayo mu bantu. Was the campaign successful? Probably the campaign was successful. That's why you're going under the surgery. Unfortunately, Mukama n'asalawo n'agamba nti tetujja mwongerayo bbanga naye nga byonna abantu basonda bulungi nnyo akasente kajja era abadde mu mbeera nga ya treatment naye nga bwegambye nti mu mbeera yonna Mukama yamanya ekiddako mu bulamu bw'ensi eno, yamanya ekigenda mu maaso, yamanya everything. So naye nga campaign you're going successful. Everything was okay. Now going under operation paka watu sasa zino kubanga avudde mu bulamu bw'ensi eno. Even before nga nakufa ngomanyi nti izedi yarazanya comedy mu comedy store ewa Alex Muhanji. Kigambibwa nti Rain waliwo fan omu yategera ku nsonga MCZ. Rain sijaga Maulana mumanyi yoli omunene, Rain yono omutono. Rain bamusindikira sente ez'okuyamba izedi. Rain sente nazirya. Unfortunately sente nazirya naziza ku mumwa. Abadde nga ajja promising ngina ba sente till now omugenzi wavo Brad wavudde mu bulamu bw'ensi eno. So I can't tell now oba sente so akyasobola ozituwa kubanga sente zali za saving izedi tezali za kola ki za kuzika izedi. So I don't know. Ne baza bona abadde akasente nabaziridde. Blessings to you guys. Yes. Katogere ku mukama we abadde mukama we Alex Muhanji. The very first time we twasooka okogera nawe walaga nti tabadde responsive mugezako mu reaching atasobodde beerawo byakyukamuko. Esimu yasamu bukodi tebikyukanga namu okuva kola interviews ziri okuva yatandika tebikyukanga namuko. Alex Muhanji paka nekati izedi wavudde mu bulamu bw'ensi eno esimu tazikwata n'okuyitamu teziyitamu yasamu bukodi. Talina kimu kyakozeewo naye nga izedi yabadde nga mukozi we era abadde nga amusavinga nga waaka we kuva mu bwongo bwe era abadde nga buli kimu akigira bulungi. Abe ono munkwate omulagirire era buli kimu abadde nga konga izedi abadde nga awandika content. Abadde muwandiisi wa skit, abadde muwandiisi wa nnyimba nga ne content amuwandika comedy. Era abadde nga awandika comedy amukolanga bonna ne godi ku stage. Ninga Alex Muhanji era anyumirwa. Era mwene embeera izedi mwalalidde era Alex Muhanji abadde nga wakamusa ku channel ya Comedy Store ne ku NTV. Era nga waka izedi amuzannya ninga tamuwayo n'ekikumi n'essimu alazikwata. Mu mbeera bweti tuzela nga tulaba comedians mwe mulugwanya nnyo ku bayimbi obanga tebabeera by your side. Was it different with the case of Izedi? Ola abayimbi ababaddeyo ne bamubeerawo? Abayimbi, I won't mention the names of Jebali. Thank you so much. Kubanga Jebali, kubanga even you try to reach to Eddie Kenzo, kubanga yomu Eddie Kenzo Bealeta Izedi from Mambo Jambo. Wa mujukira bulungi Izedi was there. From 0 up to here. Simulabyewo. I called Istabu Anatolo Ajat Nimugamba kucha Izedi Afudde ngamba nga kitalo nnyo. Google official yenga yisimanyi kwa kimukwatako. Kubanga ye almost yamusuza omwaka mulamba nga talina wasula. I can testify. Era even nachaza grenade ku radio nemuga grenade Izedi oli mwebaza ddi nangamba nja mwebaza. Ne grenade tasobodde kwebaza Izedi. Omwaka omulamba gwe yamusuza nga talina wakusula. It's a pity.
it's a pity industry eno titugenda gikungulamu. We are round about all of us. Buli muntu alinako waviirako n'agenda shwi. Round about yeetoola bweti naye otuuka saa n'ogivaako. Bwe kimanyi oli ku round about oli mu kwetooloola ojja kugivaako era ogende. Tukubiremu torch mu bulamu bw'omugenzi Easy D. The life he lived nga tanafuna buzibu afunye ddala buno obwokubiri ne life gy'ayiseemu paka Mungu amuyise. Easy D abadde strong. Yasooka n'aba nekiri ekizimbe kya kansa kyasooka tesaba buyambi, yali strong era nga yeeyagala nga anoonya akajjaako neyebeereyo paka last. Unless wekizze mu mbeera emyaka 3 nga avudde mu kkomera nga talina ddagala n'erimu ne kiba waasi. Naba mu mbeera nti neetaaga okunnyamba baganda bange mumbeererewo mweri embeera temwambeererawo. Naye nga mu bulamu bwe Easy D tasabangako kuyambibwa. Ne bweri nga yeetaaga akyusa amaaso yagamba kansigayo n'endali zange tiyasaba buyambi. Paka mu mbeera gyatuusemu nagamba kandabe oba n'abaganda bange asobola okunnyamba mu eno embeera. Baganda be tebasobodde kubaawo abamu abasinza okuba nga bamukozesanga emirimu egy'enjawulo okuba nga ayamba. Easy D ye muntu adde yeeyagala. Easy D abadde yeeyagala sikulimba ng'obulamu bwe abwagala era nga yeeyagala era nga yeeyambaza era nga ali freestyle. Kiki osinga omujjuzo gwenga munne ddala? Kimusinga omujjukira bwe kibi akiyita kibi nekyo kita kirungi. Nze nga nzi mu Sudan ya mentaling yanyigiza okwata microphone. Yanyigiza okwata microphone enamba esinga no mu Uganda tamanyi kwata microphone batugantuge. Easy D nga musoro tutuganga microphone tebasobola kuwulira ogikwata nga wansi ndakuwulira eddoboozi obulungi yali Easy D. Nanjigiriza buli kimu. Nanteeka ku stage ya Dancers Club nga yakatandika. Nantwale wankulukuku. Nantwala buli club gyemanyi mu Kampala muno. Oba buli bbala gyemanyi mu Kampala muno ng'eri mu Kampala kebe ng'efulumye Wakiso. Easy D mu Sudan. Easy D zikinsobola omujjukirako bingi muganda wange bingi nnyo bingi. Naye ndi mugumu olw'ensonga nti nga bwe yaŋŋamba nga nnafa nti mu Sudaani nja kufa naye gwe njagala osigale ng'okyakola ebintu byange. Kituufu nja sigala Easy D nga nkyakola ebintu bye. Kiwaine liba fan ba Easy D ne family ne ab'emikwano. Oba kabaine bafaani ba Easy D tubeere bagumu tube strong. Kubanga obulamu bwo oba Easy D bukomye obwange n'obwo bukyagenda mu maaso. Tomanyi kye kigenda mu maaso enkya oba onazuuka ku makya ofudde nga Easy D. Goyina bina ng'okyalina Mukama Katonda ng'okyalina kyali omwana nga mulwadde. Laaza mukubere kasimu mwana omubuuzeeko mu Balwadde ki ekiriwo. Tolinda kukubira kasimu kubikira. Bagambe nti Balwadde we avudde mu bulamu bw'enseno nga yet you had a chance to do something and you failed to do something. If you can act now, act now. If you can help someone, help him now. Don't wait the other day to bring expensive coffins, to bring expensive things. Being concerned and yet you are not concerned. Mbadde mbasaba na Uganda. Mbebaza, thank you so much for the good heart. Jimulaze muganda wa Kabuye Davis aka MC D. Let us be strong as all of us. Let us be strong. Let us be strong. Life has to continue.